Thank you. Ladies and gentlemen. Talonga luwete tuliyambale ngule olutalonga luwete tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda empya. Ekibiina kya Nuupu mu disitulikiti y'Emukolo kitongozza akaweefube okunoonyeza Kyagulanyi akalulu mu kitundu kino wamu n'abo bonna bakutte fulaaga mu kibiina kino okulaba nga bavuganya ku bifo eby'enjawulo nga bakaweefube ono atongozeddwa ku kyalo Kawuga ekisangibwa mu disitulikiti y'Emukolo era nga guno gwetabiddwako abantu ab'enjawulo abagenda okulaba nga bavuganya ku kkaadi ya Nuupu wamu n'abagenda okubanoonyeza akalulu. Omukolo guno gwetabiddwako Secretary General wa Nuupu era ng'ono akubidde ne Kyagulanyi essimu n'ayogerako ne bannamukono nga bw'owulira. Abantu b'Emukono mwasibe mutya nno? Yenze Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. People power! Ebannange mbasindikira buno obubaka nga nsinziira mu kitundu kye bayita Kabongo. Oba mulaba akakasonda waggulu ddala akalinga effumu ku Uganda. Awo wennyini nno wendi ne bannange twazze wano naffe kutambuza njiri ya protest vote. Abantu message etusinga obbawa era namwe gye njagala obbawa ya protest vote kwekalakaasa. Mulaba ekiri e Tanzania baali babafufugaza naye abantu bwe benyanyamula musobola okwekolamu omulimu. Kyekiri e Tanzania kyekiri e Cameroon. Ensonga lwaki tutambula ebitundu byeno byonna yonna tusinga kubuulira njiri ya bwegasi twegatte ffenna nga generation ng'abana Uganda oba ggwanga ki oba ddiini ki tusobole okusindikiriza Mwami Museveni naye tukozesa kano akalulu era tubakunga mwenna mukanoonye munyonyola abantu batutegeere abantu beegatte mukanoonye abantu mubakunge baveeyo balonde mukakuume temuvaawo mukimanyi naye ne bagezaako okabba tukalwanire ku mulundi guno tujja kalwanirira okuva mu bitundu byonna bya Uganda okuva eno mu north okuva mu west okuva mu east naawe wennyini e Buganda. So mutambuze message eno mw'abaana ba NUP mutambuze message ey'obumu era abantu mubagambe tulonda umbrella awali umbrella we batikinga mbakubiriza mwenna musigale ku bakandidate ab'ekibiina tetulina independent yenna gwe twendoosinze tetulina independent yenna okusindise. Mukafuno bagamba bagina ofuuka okulaba nga ebifo byonna Nuupu byesimbyemu nga babiwangula okuva ddala ku kifo ky'omubaka wa Parliament ekya disitulikiti y'Emukono wamu n'ebifo byonna ebyabakansala okulaba nga bwe bakola mu konda ka 2021 n'okukonda kuno okwa 2026 nakyo bagenda okukola. Okubeerawo nga mwogera tanze ku president genda kulonda president ate kati wali ngenda kulonda omulala ffe twakugamba nti awali umbrella otikinga luno lujegere twetaaga kulaba nga buli wolaba umbrella tikinga kubanga eyo ye struggle gye tuliko mukitegeera basaba ne banyabo n'abakulembeze baffe njagala basaba bwe tuba tulina abakulembeze abatatambula bulungi mwetereeze nammwe mumekinge sure nti mutambula n'abantu bwe tuba tulina abakulembeze abatakwatagana mukwatagane era nze olunaku olwaleero nzize wano okuzimba olujegere lwa Mukono municipality njagala mukimanye nti mwe abaana abantu b'Emukono muyina enkizo kubanga geography ya Mukono mukiraba bulungi nnyo. Tuyina komanda waffe wano bamuyita Madamu Teacher oyo tumwesiga nnyo oyo Madamu Teacher bannange abantu badepulira boogera ebigambo awo naye ate nga bakimanyi bulungi nnyo nti Madamu Teacher record ye eri very clear. Madamu Teacher tosobola kumubuusabuusa ne bwobaani kyayogera
emisana kyayogera ekiro, kyayogera ku Mande, kyayogera ku Sande, kyayogera ng'abantu webali, kyayogera abantu nga tebaliyo. Oyo komanda tuba tumwetaaga mu lutabaalo. So twawulira waliyo ensonga eyo nga netuwulira nti waliwo ate abalonze NRM wano nga Honorable Wamanyi obwagambye twagala kati nga Mukono banange ne 90% ebeera ntono nnyo ku NUP era nga babasindise mugende mubuulire abantu mubabuuse ekisooka baveeyo balonde. Mbalayirira singa abantu b'e Mukono, abantu b'e Wakiso, abantu b'e Kampala bonna bavaayo ne balonda Kabaka weddemu eri Museveni. Kubanga ogenda ne wesanga nga ye wabbira obululu voter turnout ebadde 80%. Eno gye tumanyi tasobola kubbira kalulu nosanga voter turnout ng'eri 40%, 50%. N'obuuza kibadde kitya. So twagala tusaba abantu baffe bategeere nti okulonda kikulu nnyo. Tubadde tubagamba ebbanga lyonna nti omuntu aba asobola okwetegekera embaga emyezi 3 mu maaso, oli bw'aba asobola okwetegekera ekivulo ne bamugamba nti omuyimbi owakabi agenda kubeera wano mu Uganda neyetegekera emyezi 2 n'asonda akasente n'akatereka n'akola ki. Oli bw'aba asobola okwetegekera omupiira, simanyi Arsenal egenda kuzanya ne Man U wiiki ejja n'agyetegekera bulungi nnyo. Omuntu aba asobola okwetegekera exam n'amanya nti nina ekibuuzo mu myezi 2 n'akyetegekera. Lwaki omuntu aba tasobola kwetegekera akalulu? Akalulu akasobola okukyusa obulamu bwo n'obw'abaana bo n'obw'abazzukulu. Lwaki otuuka ku nnaku lw'akalulu n'otandika kuleeta sitole nti nze ngenze nesanga abantu nga layini nene nange nenzirayo ewaka obeera mu ddongo. Ku mbeera y'obwavu gye tulaba mu Uganda tubadde tutambula mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ne tuwulira embeera y'obwavu eri buli wamu. Bw'oyagala abaana basome bulungi akalulu ko kalina amaanyi ago. Bw'owulira nti batubbako 10 trillion shillings every year, obutabalika 10 buli mwaka, obutabalika 10 bwali badde bukola butuleetera obuweereza bonna bonna. Kati ku lunaku lw'okulonda n'ogamba nti simanyi sewulira bulungi, simanyi nkoze nki, awo obeera toli serious n'akamu. Abantu abamu basebo ne banyabo obawulira nga babitwala ng'ebyokusaaga. Era ennaku ezo mbadde mpulira nga bagamba simanyi NUP erese politics w'obukyayi n'ebirala bwe bityo. Kaakati bo abawamba abantu baffe Bakanata Muhammad bamujja wano mu Mukono ne bababuzaawo mu kalula kagwa mukimanyi bulungi abantu be battira wano Mukono. Kaakati oyatta abantu n'awamba abantu ate yagamba nti tuleeta politics w'obukyayi. Okitegeera? Kaakati tetwagala kuwulira aba NUP abali bwe bati mulina okubeera ku nsonga. Ng'olonda baasi etalimu mipiira, kisitiyalingi kyavaamu dda, terimu ndabirwamu, kiraawo ne driver tamanyi kiki ekigenda mu maaso, tosobola mugamba nti baasi egenda direction enakugamba. People power n'ekisumulizo kya olunaku lwe tumala kulonda tugenda kutandika n'omulimu ogw'okuzimba Uganda empya. Kyova olaba oluyimba twalukyusa ne tugamba tulizimba Uganda empya. Uganda empya eri wano, manifesto samale yaffe weeri wano. Twagala kuleeta eddembe mu Uganda, buli omu abeere nga yeyagaliramu. Tolaba drone n'odduka omanyi baze kuwamba. Twagala kujjako kino ekya corruption, obuli bw'enguzi n'okugibuda ssente z'omuwi w'omusolo. Twagala bannayuganda okukwatagana kye tuyita national unity. Twagala wabeerewo obuweereza obuli equal. Tetwagala kuwulira kate ssente z'eggwanga zigenda mu kitundu kimu ekirala teziriyo, kubanga mukimanyi bulungi nnyo Bannamukono ssente ze musasula mu misolo, naye n'owulira nga bazibba bubbi oba oliawo bulala, ate bwe bazibba endala bazitwala obweru w'eggwanga. Kaakati mukimanyi bulungi nti President akola ki? Very soon agenda kubeera wano. Ekyokukola sigenda kibagamba kubanga mukimanyi bulungi nnyo. President alina okubeera wano. Kaakati sigenda babuulira district ki ekyakutte akati, naye Abamukono njagala mumenye record. Bw'oba toyagala kuba kanoonya toyimirirawo, muyimirire n'emabega, abalala mubeere emabega. Muleetero President.
Ufukamiza okugulu kumu okulala kubeere waggulu tugenda kulayira ffenna nze nsooka wano. People power, our power. Kakati basabo ne banyabo mugenda munakanoonya mujja kalonda mujja kugamba abantu bakalonde mujja kukubiriza abalala bakalonde mujja kugamba baba bammwe abazadde bammwe abakyala bammwe bakalonde. Bane viviri mu wansi basabo ne banyawo tukole uniform mujja kakuuma buli wamu mujja kalondoola bwe bamala mujja kalondoola mugenda kagoberera bwe bagezaako okubikyangacanga mujja kalwanirira. Kakati n'ebigambo ebyo nga Secretary General wa National Unity Platform tubatongoza nga abanoonyi b'akalulu ate ng'abantu abagenda kukunga abalala bonna babeegateko mugenda kawenja Madamu Ticha nga babagambye mugenda faano buli omu afune abalala 10 n'abo 10 banoonye abalala 10 n'abo 10 banoonye abalala 10 mpaka nga tuyingidde Uganda empya. Mwebale nnyo basibo ne banyawo. People power, our power, people power. Kulwa Katonda n'ensi yaffe Ssaabasajja Kabaka awangaale. Abantu ab'enjawulo abeetabye ku mukolo guno ng'abagira vuganya ku bifo eby'enjawulo nabo balina bye boogedde okulaba kiki bagenda okukola okulaba ng'ekibiina kyo kisigala nga ky'amaanyi okuba nga mu kalulu akagwa aka 2021 ekibiina kyo kyawangula ebifo ebisinga obungi naddala mu kibuga ky'e Mukono wamu n'ebifo by'omubaka wa paalamenti nga kifo kimu kyokka ye kyabalemu okuwangula ekya Mukono South wabula ng'ebisigadde ababaka 4 bonna badde ku tiketi ya Nuupu. Ekituleese wano kweteekateeka tulyoke tugenda ozigendamu nga tutegeka nze nammwe. Naye ate mu ngeri endala zo kampeyini eza mugole waffe pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu zo zaatandika dda. Naye nga mumanyi nti Mukono muno buli muntu abadde atuula wuwe n'ayagala ennyo Kyagulanyi naye nga tetunnateekawo nteekateeka ya lukiiko lutongole olwa pulezidenti olunoonya obululu mu kibuga kino eky'e Mukono. Olwaleero tuzza okukola emirimu egyo era kangibabuulire. Omulimu okusooka kwe kuteekawo olukiiko olutongole olugenda okusinziira ku buli kyalo okubanga lwe lukola omulimu gw'okukomaakoma okunoonya bakalonde. Kampeyini eno etambulidde ku mulamwa ogw'ebigambo ebyo: kanoonye, kalonde, kakuume, kabale, kalondoole, kawerekere, bwe bakalangirire, bwe bakabba kakole ki abanje. Tusaba Mwami Museveni ne byabakama baleme kututwala mu kukemebwa kutuuka ku nnamba ya kabanje. Abantu bazze babeera n'ebigambo eby'enjawulo bye bakozesa. Tuzze wano okutongoza olulimi olugendo otambulirako akalulu kano. Waliwo ekigambo mu Luzungu bakiyita campaign agents. Gye mubaddeko emabega eyo nga bamu babayita bakakuyege. Naye olwaleero guno omulundi bano ab'NUP babayita bakanoonye. Buli kyalo ssebo mukulu Lovanis twajjeeyo abantu 10 mu butongole. Buli ki ebyalo 8 ebiri mu Mukono municipality be bantu 8 era be bali wano n'entebe ze twaleese. Naye ne tugamba tiwabaawo omuntu eyo nga naye ayagala okuyingira afuuke kanoonye olunaku lwa leero
ate n'okubatwala mu musomo bategeere bwe banaaba banoonya akalulu bagenda kwogera bigambo ki bagenda kanoonya batya era ekyo kyekireese wano mukulu Lovanis ezo ensonga 11 gwe kanoonye ze bakusuubira okwogera eyo gyogenda okakola ki tetwagala oziveeko ezo zolina okubuulira abaki naye bagamba ndi mugezi nga mubuulire munaazimanya mutya okujjako nga bazibasomesezza ekyo kyekituleese wano n'olwekyo tugenda tambula bwe tuti tugenda kubeera n'omusomo nga mukulu Lovanis atusomesa gwenga kanoonye Kyagulanyi w'oku kyalo kyo infact tugenda okuva wano nga gwe Kyagulanyi tugenda kuva wano nga gwani gwe Ngobi gwokero gwe Musinguzi gwe Mitembo gwe Bobi Wine w'oku kyalo kyo buli kanoonye omu ku kyalo bwagenda n'alonda bakalonde 10 ne munne n'anoonya kati yaloonya baani bakawenja kati bwemuddayo ku kyalo mwe bakanoonye mulonde bakawenja twetaaga obululu omwami tulina omukyusa abaana tulina obakyusa abatulinaanye tulina obakyusa abakyala fe abalina ennamba ennene mbasaba kanfukamire n'okufukamira nga mbasaba bakanoonye bakyala bannange mbasaba munkolere mulimu gumu gwokka buli mukyala Mukono district atiikinge Kyagulanyi olumala okutiikinga Kyagulanyi otiikinge Komanda Nambooze olumala okutiikinga Nambooze amaniyo jjo